po jako akawuwo tulinga abatalina demokrasi. Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga ka Uganda Electoral Commission akakulwa omulamuzi Simon Byabakama kayimiriza enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'abakyala ku mutendera gw'ebyalo okumala ebbanga eritali ggere kakati emitendera egibadde gisigaddeyo oluvannyuma lw'okwekennenya enkalala omuli okwewandiisa okusunsulamu abadde baagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo okubadde kugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'omusanvu ssaako okulonda okubadde kugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu biyimiriziddwa olw'ebbula ly'ensimbi ezirina okukozesebwa mu nteekateeka eno akakiiko ze kagamba nti teziriiwo. Abakyala bange webitubitera nakyakola abadde n'abakyala waye nga nze ndi muwandiisi we naye baba nga basatu tukole ebyo wetu tetudde kuba ffe twasimbula dda basaga Bane tufunye obuzibu bungi nnyo obw'okubeera nti tetusobodde kola ki kubeera nga kalute tekalondeddwa. Twali tutaddemu ssente nnyingi, tutaddemu obudde bwaffe, abakyala tukoze ebipande, t-shirt, abantu tubakunze bagenda okubeera nga bakola ki bagenda okulonda. Ku ssaawa zino omuntu okuddamu omugamba nti ate jangu bino biri bwe biti abajja kufuna obuzibu. Embeera eno eviiriddeko abakyala mu division y'e Nansana abadde bateekateeka okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku bukiiko bw'ebyalo nga bano bagamba nti babadde batandise okuteekamu ensimbi ng'abamu babadde bataddemu n'ezo ezisoba mu kakadde akalamba nga n'abandi babadde bamaze okwewola zirooni okusobola okuddukanya kampeyini zaabwe. Gavumenti kyetukoze kibi nnyo tetumbalina kiki bayisaawo kubanga abakyala tuli mufuna mpola naye tubadde twerwanyeeko tugamba katuyimirizeewo akalulu kano tulabe nga naffe tugendako mu maaso. Ennaku ennumya ennyo nnyo sente ze tutaddemu kubisa bipande mu t-shirt kati mbadde sigazaale n'ekikumi ne ngenda mu looni enewolayo akasente ne ngenda mu saloon tusobole okugenda okukola nomination nga nange nnyirira naye kati lengera gye bizeemu. Kulirira ddala bubi nnyo kubanga tumaze okumenyeka ne kampeyini kubanga tumaze okumenyeka na buli kimu kuwandiisa abakyala buli kimu ne bakeera olwaleero ne batugamba nti abakyala bakoze ekibongezaayo okulonda kwaffe nga twalina nsonga nambuli kufetegerekeka. Nkubisiza ekipande ekinene kya mitwalo 10 nenkubisa ebipande bya mitwalo 5 nenkozesa t-shirt za mitwalo 3 so kati sente zaffe zigenda kuddirawa ng'ate muwoza tubisazizaamu ng'ate tubadde twagala twekulaakulanyeeko tutambule nga abakyala tuli wamu. Stephen Mukalazinga ye ssaabakunzi w'ekibiina ki National Unity Platform mu munisipali y'e Nansana agambye nti badde bakunze abakyala okwesimbawo ku byalo ebyaddala 13 ebikola munisipali eno wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okuli n'okuyomba n'abaami b'abakyala abamu abadde tebagala abakyala baabwe kwesimbawo ku bifo bino. Okumwozebwako twakasinkana okusingira ddala kubadde kuteekateeka abakyala okujjuza obukiiko bwonna okujjula tekibadde kyangu nnyo naye tubadde tukikoze ng'abakyala bayiteeseteese bulungi n'ekirala tubadde n'okusoomoozebwa kw'abaami nga bagaana bakyala baabwe okwesimbawo naye tubadde tukikwasaganyizza nga tukituuseeko bulungi nga twogerezeganyizza abaami baabwe ne bakkiriza okujja mu by'obukulembeze. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti wa Kiso Tolbert Musinguzi asabye abakyala okusigala nga bakkakkamu era balindirire ekiseera ekirala gavumenti kyeneerangirira okulonda kuno olwekunabeerawo. Naye enteekateeka eno akakiiko k'ebyokulonda kagiyimirizaamu ennaku endala kajja kuzikomunikeetinga bulungi tuzibabuulire d lwetugenda kuddamu kwewandiisa nomination ku magombolola gaffe d lwetugenda kunoonya akalulu d lwetugenda kulonda. So njagala kubiriza abakyala bonna mu Wakiso babadde benyigidde mu nteekateeka eno mubeere bakakkamu mubeere bagumu mu bbanga litali lyawala tugenda kuvaayo ng'akakiiko k'ebyokulonda tuddemu tubabuulire. Enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'abakyala ku mutendera ogw'ebyalo okusinziira akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga zeetaaga ensimbi obuwumbi 35 n'obukadde 600 wabula ng'okusinziira ku minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga obuwumbi bw'ensimbi 15 n'obukadde 600 zezokka eziriwo ng'obuwumbi 20 tebulina bwe buyinza kuva mu kiseera kino okutegeka kulonda kuno okwetooloola eggwanga. Tujja bajje tugambe twesonde tubaweeyo kubanga tusobola okukola ki n'essente z'omusolo zo ziragawo ezo ze beegabanya ze batasobola tteeka eri mu Electoral Commission kuyimirizawo mirimu gya ggwanga kati
mbukati mbuki bagenda tunyonyola kimwe ate atuddemu buto. Era nkyagamba abakyala temuggwamu maanyi kintu kino tukibeereko lwakati bano baagala okufa bagatusuulako enteekateeka zaabwe kuba n'emyaka giri emabega era bwe batyo bwe baali batumazeemu amaanyi era bwe batyo bwe baakola bwe batyo nga bamufa gasuulawo. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kitusumbuyemu senga batuyamba okuwandiisa abakyala ne bakkiriza oba baleetedde endagamuntu ne bawandiisa kuba endagamuntu ebaako amannya.